okusomesa ebikwatagana n'ensimbi wano mu Amerika. Nange nze kennyini nnyini sisembera waali wabula nnyongera kuwuliriza n'amatu ne ngaggulira ddala. Omusomesa waffe olwaleero nga bulijjo mwami Michael Kakande, olumu yeeyita Kapalaga, ate ng'atuuse ku madaala ag'obuwanguzi mu misomo gino, ali kumpi kufuuka executive managing director Mulamba. So mumuwulirize bulungi ate mumwebuuzeeko nti gwe ebyo bikola otya, era tusaze magezi ki okukola nga gwe bw'okola n'olinnya amadaala go gonna mu myaka emitono gye waakabeera wano, ate mu nsi ey'abazungu ennyo ng'obayitako otya n'olinnya amadaala. Kale bassebo ne bannyabo kambawe head coach waffe mwami Michael Kakande atwale omusomo guno mumuwulirize. Michael, take over. Abakulu bakulinze. Thank you very much for allowing me to introduce you. Good evening. Webale nnyo Mama Angela, webale ddala okutwaniriza. Mbabuuzizaako mwenna buli muntu gy'osinziira, webale kubeerako ku musomo gwaffe olwaleero. Nga tutandika njagala kubajjukiza bw'oba oli California ku lunaku lwa Saturday eno tugenda kubeera e California eyo. Ekifo Mwami Nsamba ajja kitubuulira naye kyemanyi nti kiriva nice. Tugenda kubeerayo n'omusomo ogw'amaanyi ennyo ku lw'omukaaga luno. Nolwekyo bw'obanga oli side z'e California obanga olina omuntu yenna gw'omanyi e California, muyite mugambe nti tosaana kusubwa musomo guno mukulu nnyo. Jangu ejjako olunaku lwa Saturday luno olwewe. Ekyo kigenda kubeerayo ku lw'omukaaga, okuyingira kwa bwereere. Then ku wakati mu wiiki tujja kubeera Northern California. Tujja kubeera Northern California gye bayita San Jose. Bw'oba olina omuntu gw'omanyi San Jose, San Francisco, era naye osobola omutuweereza. Then weekend ejja, so weekend eno gye tuli e California. Weekend ejja tujja kubeera Seattle. Era tujja kubeera n'omusomo, emisomo gijja kubeera ebiri e Seattle. Wajja kubeerayo ogw'oluzungu ku lw'omukaaga nga 8, nga 9 tujja kubeera n'omusomo ogw'oluganda e Seattle Tacoma. Then weekend eddako tujja kubeera n'emisomo across wano mu ofiisi zaffe zijja kubeerako ngera mukyala Angela bw'agambye, naye guno gujja kubeera musomo nga guli across. Naye okusinga nze omuntu nja kubeera Arizona nga 15. Nolwekyo bw'oba omanyi abantu bonna abali Arizona batuyitire November nga 15 bajje mu bungi, tujja kuba nga tubawo ekifo we tugenda okubeera. Then nga 28 na 29 tujja kubeera Ohio, Columbus ne kifo ekirala ki? Cincinnati. Columbus ne Cincinnati nga 28 ne 29 nga 29 na 3 November. Nga 26 tujja kubeera ne pate wane waffe ku office ey'okwebaza ba client baffe bonna. 26 I think ejja kuba Sunday November era. So tugenda kubayita mwenna bw'oba ng'oli client waffe ojje tusanyukire wamu ennaku z'omwezi nga 26 November. So n'olw'ensonga eyo tugenda kunyumirwa nnyo nga bwe tuyiga. November yonna tugenda kuba nga tutambula wano na wali okugezaako okusomesa abantu baffe ki kye balina okutegeera naddala bwe kituuka mu finances. Abasobodde ne bajja ne batuwuliriza bwe bulungi, abatasobodde abalala banaabatwalira obubaka nti bano basajja bye boogerako bintu bikulu nnyo byetaaga okuwuliriza.
Um, twogera ku olwaleero twogera ku mwezi guno ogwa September nga bwe nayogera luli mwezi gwa kupulaninga. Mu America baagutongoza nga gubeera mwezi gwa National Financial Planning olw'ensonga nti omwaka guba guggwako basically ebintu byonna byonna byewalowooza okukola mu mwaka guno 2025 kati olwaleero gwe twogerera tubuzaayo omwezi gumu guggweko 2025 tumusiibule okujjako ng'ofunye omuntu nga nze akikujjukiza n'ekikulemezaako oyinza okwekanga ng'omwezi guggwako nga teweegendereza omwaka nga guggwako nga teweegendereza n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tugamba nti tukujjukiza buli kaseera munaye nno omwaka guggwako naye kiki wali oteeseteese okukola nga gutandika era ekyo kyewateekateeka okukola okituusizaawa because bw'otategeera kyewateekateeka kukola bw'otamanya wa gy'ova tomanya wa gy'olaga so n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki buli kaseera tujja ne tukujjukiza ne tuddamu ne tukujjukiza ne tuddamu ne tukujjukiza tugamba munnange nno jjukira nti oyina okwetegereka tulina obutabo buno tulinamu obutabo obw'enjawulo bwe tusomesa oba bwe tusoma okutegeera ebintu bino byonna bye twogera nange ebisinga ndi mupya ku byo naye enjawulo gye nnina n'abantu abalala nti mpaayo obudde okubiyiga n'abantu abalala bali ku ttiimu yaffe bwe batyo kakati yensonga lwaki buli kaseera bwe tujja naawe tugamba naye naawe omunange osobola otwegattako si tteeka nti osobola otwegattako waliwo abantu olumu abagamba nti nze ekyannemesa okuseevinga mwaŋŋamba okubeegattako si tteeka okuseevinga kyo kikulu kikole naye okutwegattako si kyatteeka bw'oba toyagala tewali ttabbo naye okutwegattako lwaki tukyogerako nnyo kubanga kikuyambako buli kaseera okujjukira obuvunaanyizibwa bwo okwejjukiza buli kaseera buli lw'obeera nga wejjukiza kiki kye nina okukola nina okubajetinga nina okuseevinga nina okusasula amabanja nina every single day buli lwe kiringinga mu bwongo obwo kikujjukiza ebyo by'olina okukola then ekivaamu ng'obikola so tulina akatabo kano ebiseera ebisinga tukagabira bwereere naye tukawa omuntu ng'ali siriyasi nti ajja kasoma kaliko bakayita saving your future finance 101 kakuyigiriza kiki ky'olina okukola mu finances zo wano tufa nnyo ku finances zo gwe ng'omuntu kubanga buli muntu bw'eba ekuluma oba wekka ennaku bagamba nti zirindaba olwange kati ffe tugamba nti zeme tulaba lulwaffe wabula tuyige ki kye tulina okukola ki kye tulina okukola so ensonga lwaki tuyigiriza abantu kuseevinga tuyigiriza abantu okubajetinga tuyigiriza abantu okuinvestinga tusomesa abantu okutegeera sookera ddala nkola ntya ssente how do I make money then bw'omala okukola ssente how do you save money ssente ezo z'okoze oziseevinga otya bw'omala okuziseevinga how do you protect that money then how do you invest that money ebintu bina ebikulu ennyo by'olina okulowoozaako mu ssente zo buli kaseera so mu katabo kano twogera nga bwe mbagambye nti mu mwezi guno ogwa September ogwa October gwe tumalako twogera ku financial planning kiki kye nnina okukola okusobola okupulaninga okusobola okwetereeza right naye nga twagala okwetereeza olina okusooka okutegeera ebizibu byange biri ki olina okutegeera wa wooli okusobola okumanya wa woolaga tova olaba nti ebiseera ebisinga
bwe tusoma akatabo kano kakugamba nti kwogera ku statistics because okutandika okusomesa bino bamala kutunuulira statistics ez'enjawulo mu nsi eno mwe tuli ne bakizuula bw'otunula wano abali ku TikTok simanyi bwe mba mbakola okulabayo naye nga ndabe nsubire nti awo muba mulaba ku screen yange oba bwe ngisembezaako wansi. Okay. Nsubire nti awo muba mulabayo bulungi. Nti it'll be mostly cloudy with an high of 57 and a low of 44. Tebyani abikubuuzizza. So bwe tutunuulira survey eno eri very important mu kupulaninga life yaffe wegenda okuba. Osobola okuditamininga bracket mw'oyagala okubeera. Either obeera mu 56 mu Canada bagamba 56% of Canadians are living paycheck to paycheck. 49% need to work a second job to cover necessary expenses. 61% are afraid of running out of money during retirement. Eyo Canada. Mu America ne bagamba 60% of Americans are living paycheck to paycheck. Average American households credit card balance is about 10,000. 45% have no retirement savings. Now, buli omu ku ffe osobola okubeera either mu 60% ababeerawo ku paycheck oba mu 40%. Osobola okubeera mu 45 abatalina retirement savings oba mu 55 abalina. Osobola okubeera so olondawo wa gy'oyagala okubeera. Buli omu ku ffe olina ebbeetu eryo. Naye by'okola kati bye biditamininga bracket ki ku zino gy'ogenda okubeeramu. Kyetuva tugamba wano nti abasinga tetwagala bracket zino. Naye twesanga nga mwetuli oba twesanga nga mikwano gyaffe oba abantu baffe nga mwebali. But we are living in the wealthiest country. Tuli mu America esinga obugagga mu nsi yonna. Naye era tumaliriza nga tulina money problems. We work hard all our lives, but then we retire poor. We do so much to raise our kids. But what happens? They finish college with a lot of debt. Debt becomes a way of life. Eyo ye life gye tutambuliramu. Bagambye, we don't have much and we don't know much. Nobody teaches us how to manage money. Teri atuyigiriza ngeri ya kumanagingamu ssente, not even in schools. Eno no ensonga lwaki twateekawo n'omusomo egy'abaana era gijja kuba gitandika mu January. Tulina gye tuyita National Financial Literacy Quiz ez'abaana bali wakati w'emyaka 8 n'emyaka 17. Naye ezo quiz zijja kubeerawo mwezi gw'omusanvu omwaka ogujja. Naye nga tezinnabeerawo wajja kusooka okubeerawo okusomesebwa abaana abo tubasomese because tebafuna mukisa kusoma how money works mu masomero. Mu masomero n'abantu abagenda okusoma finances babasomesa engeri y'okumanagingamu ssente z'abalala, corporate finance. Basoma engeri y'okumanagingamu bw'oba okola mu banka, bw'oba okola mu company ng'oli obanga egwe you know, let's say ng'oli bamuyitani accountant okola bw'oti. Naye tebabayigiriza gwe bw'oba ofunye ssente zo ozikola otya. So kyova olaba twagala tuddeyo okusomesa okuviira ddala ku miti emito okuva mu mwaka ogw'omunaana. Era tujja kuba nga tubabuulira okuva mu January emisomo egyo gijja kuba nga gitandika omulundi gumu mu mwezi paka mu July we tunaabeera n'empaka ez'abaana ez'abaana abasomye finances.
So ebintu bino byonna byonna bikulu nnyo naye wano maaso ne nkugamba nti ekintu ekimu ku bisinga obukulu is we need to change and the task won't be easy. Ekigambo won't be easy njagala nnyo kihighlightinga kubanga bino byonna byonna byenjogera waliwo abantu abandaba ng'omulalu. In fact waliwo abagamba oyo mwana lwaki tayagala kukola tayagala kukola abeera awo n'aleekaana ku Zoom because it is not easy okukyusa mindset z'abantu. Naye ffe twasalawo ne tugamba tujja kikola paka lwe buli community naddala mu community yaffe bino tubiza mu Luganda lwakuba ntitwagala community yaffe ebitegeere bulungi so si lwakuba nti abantu tebamanyi Luzungu. Naye bagambye we need to change and the task won't be easy but we need understanding first. The old days of passive dependence have to end. Waliwo abantu b'osanga nagamba nze nina accountant wange nze nina financial educator or finance wange. Those days of passive dependence have to end. A new era of proactivism and financial freedom must begin. Nti tuyina okutandika okwetegeerera finances engeri gye zikolamu. Ne tulekeraawo okudipendinga ku gundi agambye no. Kyova olaba abantu ebiseera ebisinga bwe twogera naawe tukugamba nti by the way osobola okubeera part of us. Lwaki? Because bw'onoobeera part of us kigenda kukuyambako naawe kennyini okutegeera mo n'ova ku nze bye nkugambye. Bw'otabeera part of us n'obeera just client wange kitegeeza kye nkugambye ky'ogenda okukola teweetegeeredde. Ne bw'obeera part of this then you're going to understand kiki kye njogerako. So here that is why we are explaining finance as how a friend would talk to another friend. Ekyo kye tukola wano twogera ku finances Mwami William nga mukwano gwo bwe yandikubulidde ku finances nga bwe munaayogera ku mukolo gw'embaga naffe bwe twagala twogere ku finances bwe tunaazogerako mu ngeri eyo zijja kwanguyira okutegeera okusinga nga tucomplicatinze ebintu nga bwe babicomplicatinga. Ogwo gwe mulamwa gw'omusomo guno bw'obanga gwe gusoose okujja wano. Omusomo nno guno gumazeeko guno omwaka gwa 3. Kati bw'obanga gwe gusoose okujjako kitegeeza abantu bangi abatajjangako ate nga gw'obamanyi. Ensonga lwaki twagala nabo bajje kubanga gwa bwereere. So we don't intend to get into a lot of details. That is mukatabo. But here ku musomo we get into details for us okusobola okutegeera exactly kiki tulina okukola. So the best way we can hope for is to get your attention and interest into financial matters and for you to obtain some basics of how money works. The first step towards your financial future. First step is to understand how money works. Newe okola sente mmeka nga tomanyi sente we zikola. Kolera bwerere. There is nobody more interested in your financial future than you are. Teriyo muntu ayagala ali interested mu financial future y'okusinga bw'oli. Si gavumenti, si muntu yenna yenna. So yensonga lwaki twagala ebintu ebyo obikole ki? Obyekolere. Naye tugamba ebyo byonna nga weebiri. 1 year later, September 11th strategy ushered in a new reality of short-term market volatility. Ebyo byaliwo ddi? New era, new world, waliwo new world. Ensi egenda ekyuka bw'oba ogitunuulira. Ebintu bingi bijja bikyuka. Naye buli lw'otomanya ngeri gy'okyuka nabyo, ensonga lwaki owulira nga gwasigalira. Turbulence ye marking a new millennium bw'oba ojjukira mu 2000 nga bagamba bubble nga boogera ekigambo bubble nga tugenda mu 2000. As the last hours counted down the 2000, the fear of the Y2K computer bug threatened to wreck world order into cyber chaos. By March of that year, the dot-com bubble burst, sending stock market into free fall. Ebyo byaliwo. 1 year later ne bakuba bomb eya September 11. 2008 ne wabeerawo Great Recession. 2020 ne tubeera mu COVID. Kitegeeza ebintu bijja bibeerawo mu bulamu bwaffe nga bwe tubiraba.
naye buli bwe tuteeteekateeka ku byetegekera ebintu bingi ebijja bibeerawo. Today there are 71 million baby boomers. Baby boomers be baani? Be bantu abazaalibwa wakati wa 1946 ne 1964. Bali miliyoni 71. Every day 10,000 of them turn 65. Buli lunaku abantu abawera omutwalo gumu bafuuka 65. Kati abasinga kwabo babadde hit by the financial crisis. Many more struggle to survive because they did not prepare for retirement. Abantu abasinga era kwabo bastrugglinga bafuuka 65 bakula naye bastrugglinga kubanga tebaategeera, tebaafuna muntu ajja kubannyonnyola bintu bino, tebaafuna mukisa kuwuliriza bintu bino nga bakyali. Generation X be babazaalibwa wakati w'65 n'ekinaana, a middle aged adults, nabo kati bakuze. They are worried about keeping their jobs and paying growing bills. Bano abali wakati w'65 n'ekinaana jjukira bakuze kati bali mu 5 mu. Kati tebamanyi emirimu bagisigaza oba tebamanyi what is going to happen. Tebamanyi AI kati ezze emirimu ogisigaza. Nejjukira bano bali sandwiched between the burden of taking care of their own family and helping their parents. Ayina muzaddewo ow'emyaka 8 ye ali mu 5 ate ayina abaana abali mu 10. Ali mu sandwich. Bamulira wakati nga sumbusa. So, at over 72 million adults, millennials have surpassed baby boomers as America's largest living generation. Not far behind are the Gen Z, abazaalibwa wakati wa 1997 ne 2012. About 69 million Americans. Both generations are facing even bigger hurdles with the new economy. Ebintu bingi nnyo mu economy ebigenda bijja. Ogenda kulaba nga buli president ajja kati ono ye atulazeeko nti buli kimu asobola okukikyusa. Ebintu ebirudde ebbanga nga tebabikyusa ye ajja buzi n'agamba kati essaawa eno nti kino kye kigamba. Now, as the labor market becomes global, companies are increasingly sending their operations overseas where labor costs are lower. Kati olwaleero nze nina abaasistanti bange benkola nabo nga tebali wano. Lwaki? They are a little bit cheaper. In addition, more jobs are being replaced due to advances in software and automation. Technology and smart machines change so fast that workers' skills may not be able to keep pace. Bwe bakyusa machine bwe bagikyusa yeekyuka mangu okusinga gwe omuntu. Kitegeeza ki? It may lead to people having to settle for lower skilled jobs and temporary employment. Eno a reality, ladies and gentlemen. So, the awakening ejja nga ekujjukiza nti after the World War, second half of the last millennium presented a comfortable way of life. Most people grew up thinking if they could go to a good college, get a good degree, find a good job, then when they retire, union or their company or government will take care of them. Ekyo kye tubadde nga tulowooza. Gwe soma, genda, funa omulimu omulungi, kola, nyuka, government ekulabirire. Towards 1980s and 90s, money became more accessible through easier loans and credit cards. Ezo credit card z'olaba kati n'ebyokwewola byajja between 1980s and 90s. Sente ne zifuuka accessible. Nti kati osobola spending now and pay later. So consumer debt soared. Abantu ne batandika okwewola ennyo. Living with debt became the new norm. Ebbanja ne lifuuka nga kintu kya bulijjo. From college until old age, many people went through a lifetime of debt, beginning with student loans and to credit cards, car loans, mortgage. Kitegeeza oluva mu ssomero weppa ng'ebbanja likwaniriza student loan ng'osasula emmotoka, osasula credit card, osasula ebbanja oluva mu ssomero likwaniririzaawo. Ebyo tebyaliwo before. Nga boolaba e Uganda kati nti e Uganda amabanja gajja bujja ebintu byonna walinga oyina bigula cash. So
Perhaps the only good thing to come out of the last financial crisis that more and more people are starting to pay attention to their personal finances. They want to understand how money works and rebuild their financial foundation. Kati essaawa eno abantu abasinga twagala okutegeera. Olumu ntera ogamba abantu abasinga nze okumpuliriza weewunya ate bantu bakulu abali mu myaka 4, 5 lwaki bamaze kwekoona. Bano ba myaka 25, 23 era omugamba n'agamba n'ayogera ebyekikadde. So nga ate abo abantu abali mu myaka egyo ate be bandibadde basinga n'okuwuliriza because bakyalina time. Naye nammwe bazadde bamwe bwe mujja ku koola eno temubawa linki, mubaleka ne bazannya game. Egamba zannya nze nja kuwuliriza. Kakati n'ojja wano n'osoma, omala okusoma n'ogamba omanyi bino saabikola nduddewo neetaaga obikola. Ogamba neetaaga okujja n'oyita omwana jangu neetaaga onnyambeko okugulawo akawunti zino. Omwana n'alyoka atandika okugamba bajja kukubba mami, they will scam you, they will scam you because tabisomye tamanyi kyokola ate gwe ogenza okwebuuzaako kubanga kati awo akutegeerera. So kiki ky'olina okukola then? Self security. Okutegeera kye bayita self security. Luli emabega tubaddenga ne personal savings naye tezimala. Njagala olowoozeemu olowooza osobola kwesevingira sente meka mu banka okusobola okubeerawo, okusobola okuba ne sente z'onoolya ng'okaddiye. Olowooza oyinza kuba na sente zenkana ki? Olowooza okusinziira ku sente z'okola bw'oba okola 5,000 olowooza oyinza osevinga 2,000? Kiyinza okuba ekizibu. So more than half of adult Americans are currently living paycheck to paycheck. To living a paycheck to paycheck. Canada is not doing much better. N'aba Canada nabo bwe batyo. So kitegeeza nti sente kati tokyasobola zesevingira ne zikumala mu banka nga bwe bakolanga. Company pension. All the good days of defined benefit pensions are disappearing. In the US, companies now offer 401k. Luli company yalinga erina okuwa sente ng'oretirinze. Ne bagamba nti omanyi tugenda kuwa pension. Kati olwaleero olina okontributinga ku 401k. Naye n'okugitegeera tetugitegeera ebiseera ebimu nota contributinga na contributinga. Ne gavumenti yayinanga gundi zonna kati zijja zikendeera. Mu 1940s omuntu omu eyaretiringanga nga waliwo abantu 4 be bajjako sente oziwoona omuntu omu contributing social security. Today the number shrank to less than 3 per retiree. Omuntu omu sente abantu 3 ku sente ze bacontributinga tezimala yadde okuwa omuntu omu, zibawa omuntu omu. So that imbalance will put increasing pressure on the government's ability to sustain social security and provide benefits to seniors who are living longer and require more support. Bw'oba otunula olwaleero balangiridde bw'oba nga weegendereza ku mawulire mu bya finance at least byombigoberera. Snap oba Snaps ne baziggyawo ne bagamba baziyimirizza. Abantu abadde basifuna ebyobwerere yaga nti mulindeemu. Just like that, all of a sudden. So, ebintu bingi bigenda nga bikyuka. Naye ekyebuuzibwa bwe bikyuka obitegeera. So, ensonga lwaki njogera ku ki ky'olina okukola. You need to understand how to make money. You need to understand how to save money, invest money, protect money. Zino financial concepts nkulu nnyo okutegeera. N'otandika okwetegeerera okwebeereramu. That discipline and patience bye bikuyambako okumanya okay wano nkoze ensobi, wano kino sijja kiddamu, wano nkoze eki. Financial independence is not a dream, it's a priority. Everyone, you have to take control of your future. Tosobola birekera abantu n'ogamba gundi ajja kunnyambako kasita. No. Oyina gwennyini okutandika okwetegerera ebintu engeri gye bikolamu kubanga ezo sente zizo gw'ozikola. Owulidde? So
ensonga lwaki njogera nnyo kuzimba financial foundation. This is what everyone has to do. Buli muntu yenna gw'omanyi alina okukola okuzimba financial foundation. Eno y'ensonga lwaki tukola. Era bw'otogizimba y'ensonga lwaki abantu abamu tebaritayaringa. This financial foundation. Olina okutegeera nina protection, nina debt management system, nina emergency fund, nina investment. Ebyo byonna bikulu nnyo okutegeera. Now, wakati mu kwogera ku ebyo byonna, jjukira twogera ne luli wiiki ewedde twayogera ku kiki ng'omwaka guggwako kiki ekikulu kye tulina okutunuulira. Era nayogera ku checklist. Nayogera ku checklist y'ebintu by'oteekeddwa kati okucekinga okulaba kino nkikoze, kino nakigamba ng'omwaka gutandika nti nja kikola nkituusizaawa, kino nali ngambye nja kikwatako, wano twakomawa. Checklist eyo yenayogerako omwaka ogwedde naye njogera ku budgeting. Ne nkugamba olina okutunuulira actual budget yo versus planned budget. N'otunuulira travel, nabagamba nti essaawa eno gye tugendamu ya kutravelinga kugenda Uganda, naye olina okusooka okubalamu is it worth it okugenda e Uganda? Gwe yakavaayo okyanoonyaayo ki? Maybe olinayo ebintu byo, naye ebintu byebyo ogenda spendinga sente mmeka ku byo. Ate watya ng'osigadde wano naye ebintu byo nga bifa. You have to just understand is it worth it? Credit health, eno essaawa ey'okugitunuulira. Credit yange etunula etya, omwaka guggwako etunula etya. Mulimu errors, bayinza okuba nga bakureportinga ebintu by'otalina kubeerako. Normally ezo mistakes bazikola. Olina okutunulira n'ogamba temuli errors mu credit report yange, tebandiportinga bintu bye saakola. Olina okutunulira retirement contributions okola 401k yo bakumakinga bakola ki ku mulimu okyaliyo wavuddeyo. Bw'oba wavuddeyo ezo sente ziririddawa. Olina okwetegekera omusolo, receipts. Ogenda kuweereza charity, ogenda kukola medical, olinayo medical, olina ki watyanga bakubanja. Olina byo byonna byonna kati otandika obirowoozaako. Emergency fund, check. Olina sente ezikumala emyezi 6 singa oba olwadde. Kiki kyotwala nga emergency? Kiki kyotwala nga emergency mu bulamu bwo? Olumbe lwa senga wa jjajja wa maama oba maama ng'alwadde. Then are you topping off sente zeweewolako ku emergency? Emergency ogitreatinga nga sente zeweewola. It is your money but ozitreatinga nga eyeewolako n'ogamba why kansooke ngendeko mu emergency yange neewoleyo 5 sooke nkole emmotoka. 5 ebyo obizzaayo oba ogamba kasita zange. Sente ezo zikuumirawa? Emergency eyo gikuumirawa? Ziririddawa? Ziri mu money market account, high yield saving account, UITs, oba ziri mu saving bank oba checking account motafunayo yadde akagoba kabibibi. So ebyo byonna kati olina otandika bitunuulira. Insurance, auto insurance osasula sente mmeka? Abantu bangi basasula sente nnyingi naye olw'ensonga ntomanyi. Okay? Mmotoka ovuga emmotoka nkadde naye osasula sente zaayo nnyingi mu insurance. Ate nga tokoonangako tokolanga ki? Ebyo byonna olina obireviewinga. Olina ofuna obudde n'ojja ku office ne tubireviewinga. Mortgage yo, insurance ya mortgage yeeyo gy'osasula. Renters insurance ogiyina. Oyina oli protected. Health insurance, enrollment egenda tandika mu November ono oba ng'obadde tolina oba nga bava ku mulimu. Medicare, nwagamba oli myaka 65 olina otandika okulowoozaako ku Medicare okugifuna. Social security, life insurance, oyinza okuba ng'olina by'oyagala okukyusaamu. Ensonga lwaki kati essaawa eno tuli mu kukola
ze tuyita reviews. Buli muntu ne bw'oba nga sifa abagikuwa poliisi eyo tusobola okuyambako okukola review okulaba kiki because oyinza okubaamu ne by'oyagala okukyusa. Oyinza okuba nga address wakyuka naye nga tewakyusa address mu insurance yo. Oyinza okuba nga beneficiary kati wazaalayo omwana tewamuteekako. Oyinza okuba nga policy ya expiringa naye nga tomanyi. Oyinza okuba nga erinamu cash value ekola etya, erina interest amagoba genkana ki. Ebyo byonna tuba tulina obireviewinga. So osobola okubukinga ne tukuyambako okureviewinga policy zino zonna eziri wano nga bwe zikola. Then olina okutunulira estate plan, buli kimu okirina nga bw'okibala, olina ekiraamu mwaka guggwako tokkiriza guggweko nga tonnakola kiraamu. Trust, olina trust wishes oziyina, olina power of attorney, olina healthcare directive, ani musika. Oyinza okuba nga omusika gwe wali olowooza omwaka ogwedde wamukyusa kati mulala, ebyo wabikola mu kiraamo kyo. Guardian, tenzing, ebyo byonna olina obirowoozaako. Real estate, mortgage, olinamu sente z'osasulamu mo probably maybe oyagala kugula nnyumba ndala. Ebyo byonna olina okukola ki? Birowoozaako. Investments zo ziri zitya? Maybe oyagala kukyusa, oyagala ku reallocating, oyagala kufunayo mpya. Ebyo byonna olina okubirowoozaako. Immigration bituuseewa, papers zitambula zitya? Byonna olina okubirowoozaako. Omulimu oyagala gukyusa kiki? Bwegwo gukyalinga bwe wagubala, gutambulira ddala nga bwe wabala ebintu byo, oba oyagala kukyusa balina benefits ki? Benefits zikuyamba kyenkana ki? Basasula mmeka? Ebyo byonna twabiyita mu luli ne tugamba olina okubiconsideringa kati ng'okola ki? Omwaka guggwako. Now kye natandise nakyo olwaleero kye njagala tusimbeko essira, budgeting. Ebiseera bingi twerabira okwebudgetinga obulungi. Kati lwaki weerabira? Because tulivinga nnyo paycheck to paycheck. Kati buli sente egenda okujja. You see, sente ziri funny. Sente bw'ejja bweti wabaawo ekintu ekiteetaagisa nnyo naye ate nga kyekiri okumpi awo. Kati sente bw'eyingirawo bweti ogenda okutuuka okutunula bwoti nga ky'olaba. Ensooka zigenda. Ogenda okwejjuukiriza ng'okitaddeko sente ate ekiri important nga tonnakissaako. Lwaki okubudgetinga kuzibu? Kubanga ekisookera ddala account ze tuyina. Account ziri zitya? Kakati munywanyi oyina saving account, checking account. Zino zombi ziri ku banka y'emu era ziri bwe ziti. Kati lwaki okusevinga kibeera kizibu? Kubanga bwe bakusasula esente baziteeka ku banka, tugeze eno DCU, okay? DCU oba Bank of America, sente baziteeka ku checking. Ti leero bakuwadde 10,000 ne lweraga nga lusanzeeko 400, kitegeeza olinako 1,400. Okay? Kakati naye jjukira rent akoze eki? Atuuse. Naye muno mu saving muno mulimu 200 lwo. Kite rent wa 1,500. Kyova okwata wano n'ojjawo 10,000 n'okiza wano. Kati zino ziweze 1,500, zino ziri 1,100. Okay? Rent oyo awedde. Naye wakati nga wakasasula rent bwoti, kati checking yo kati erimu $zo
meka 0. Saving erimu dola zo 10,000. Kati olinda wiiki endala eggweko ofune olukumi olulala olunajja. So this is wiiki emu baakusasudde. Kati bwe baakusasudde osasudde rent. Naye wakati awo ate n'ofuna essimu egaa nti owange twagambye nti olumbe lwa Nantongo lwa wiiki eno naye okoze otya? N'ogamba annaaki Nantongo senga wange Nantongo abantu banaagamba nti saafaayo kyokka checking eri ku 0. Ati kyovuga ngenda kuweereza ogenda ku bagitani si 0 si cash up, what's the name? Where's Wave. send Wave. wave. N'ogenda ku wave. Akati wave agaaka akati wano naaki baweeyo 3. Kwata 3 n'obijja eno n'obizza eno ebigenda ku wave 3. Gamba nze bwentyo bwe nkoze kubanga oli mu America ate kati banalaba batya ng'owaddeyo $20,000 gwali mu America n'okuwaayo ng'akakadde. Kati naye bano abali ku wave tebamanyi nti wano ekyamazima wasigaddewo 8. Wasigaddewo 8 wano ne waddawo 0 kubanga bino 3 obitaddeko ate n'obiweereza. Waliwo 8. So olina 8 ne 0. Kati wiiki ejja eddako ne bakusasula 10,000 plus 10,000 obadde ku 0 ne saving eriko 8. Akati naye wakati awo nga bakusasudde 10,000 n'olunana wano ate olinamu emmotoka ate emmotoka eyagalayo 5, insurance nayo naye eyagalayo 2. Kakati ate oyagalayo grocery olina okulya. Grocery agenda twala $3. Ate olowooza 10,000 lwe bakuwadde lukyaliwo. Kale ate toyingidde mu wiiki eddako awo. Naye wiiki eddako ojjukira ate mulimu ku school fees. Kati eno ensonga lwaki tetusevinga. Kati okiraba nti ekyamazima olumbe luno lwe lwajjidde sente zaabaddeko. Tuvula nti wayanguye ziwaayo. Naye kati njagala olowooze nga 8 luno teruli ku saving eno, luli ku saving somewhere walala. Kati nga wano walaga nti ndi ku nkale oba tugambe eno waliyo 5 ku saving eyo endala, wano waliwo 2. Ono bwakugamba olumbe nga wano olaba waliwo $2 tojja muwa 2. Ojega bannange mpozi olumbe abula bannange nze siina ssente mu nsaasire ngenda bawaayo $30,000 ze $100. Ensonga lwaki tuspendinga ssente eri emu nti ziba weeziri awo y'ensonga yokka. Buli lw'obeera ne ssente
okumpi ozisipendinga. Buli ssente lwe zibeera ewala nga tozirabako, obwongo bugamba toyinaawo. Ntera okubawa wano eno gundi ya banka nti banka ensonga lwaki zajja, omuntu bwe yakolanga ssente ng'azitereka wansi wa kapeti, bw'afuna amangu awo kyalabye kyagulako ng'ajjayo ng'agenda ng'atereka mu ki ng'agula, kubanga ziri wansi wa kapeti awo. Naye ate banka bwe yajja nga kitegeeza nti ssente ezo buli lwazikuŋŋaanya alina ozitwala, n'avuga akagaali oba piki oba bwa, n'agenda banka gy'eri n'azitereka. Kakati wano omukyala ne bw'anaalaba olugoye lwa gomesi, omutembeeyi ng'ayisaawo buleega, olw'okuba ssente teziriiwo wano tajja kumala gagula, kubanga okusobola okufuna ssente ezo alina okusooka okugenda mu banka gy'eri. Kyova kyali nga kyangu okukuuma ssente. Kyova omukyala yabeeranga ne ssente ey'ekikazi. Era wano ku musomo guno tugamba nnyo nti tukola emisomo every quarter lwakuba katuludo gikola ejja in person. Naye tugamba nnyo nti omusomo ogwo baguyita ssente y'ekipakasa eragawa. Edda yabanga ssente ya kikazi. Bajjajja baffe ne bamama baffe baabeeranga ne ssente ng'eyo yo ya ku luwuzi tevaako, nga amanyi nti zino ssente sizikwatako, okuggyako ng'omwana wange alinayo kyalina, era nga omwana asobola n'okulwala omukyala n'asirika omukyala n'asirika naye ng'alina ssente ku kikondoola awo. Now kati ebintu bigenda bikyuka, omukyala kati ye mwami, single mother, buli kimu kati kimutunuulidde, takyasobola kutereka ssente ya kikazi. Ensonga lwaki banka yajja nti azimwaze ejjeko aziteeke mu banka. Kati nga tasobola kugulaagula nti omwana akaaba ataalabye eddole kangule nno, kubanga teziriiwo. Bw'aba anaagula alina okusooka okugenda mu banka. Kakati tekinologi n'agenda akola ekizibu, ate banka tekinologi n'emuzza. N'obanga kati banka ogiyina ku ssimu yo. Kitegeeza kati ssente zaakomawo gye tuli. Ze baali batugyeko ne bazitwala mu kizimbe nga somewhere, kati zaakomawo gye tuli. Kati olw'okuba ziri we tuli, kyova olaba nti kyangu nnyo okuswikinga wano, okujja wano n'ozza wano. Ekikutwalira yadde second, ogenda bugenzi ku app yo ogamba change money from here to here. Kati zino ne zigenda. Kitegeeza mu byaddala tosobola kusevinga ssente ng'olina checking account ne saving account nga bye bimu, tekisoboka. Nga biri ku account y'emu tekisoboka. Okuggyako ng'olina discipline eri esembayo mu nsi yonna. Ne discipline eyo nzibu nnyo. Ensonga lwaki olina okweggyako saving account n'ogijja kuno ssente n'olekerawo zisavinga wano, n'omanya nti bwe bakuwa 1000 ng'ogenda savingako 200 bijjeewo biteeke mu akawunti ey'ewala, oba biteeke mu akawunti eyinza obutaba yeewala naye nga teri part of this, teri ku eno. Then ekyo kikuyambako okuba nti nezo ssente togenda w'oja accessingira mind ye eba eri mu kulowooza nno wano ndi mu kukola nsobi, nno wano ndi mu kukola nsobi. Naye wano kyangwa mind terina budde obwo bukiprocessinga wano. So now nkugambye ono w'olumbe azze ajjidde mu kaseera akatuufu nga probably ssente zaakagwako ku account. Ne weerabira nti wakyaliyo emmotoka, wakyaliyo insurance, wakyaliyo grocery, wakyaliyo naye ye wajjidde awo ng'ate bino tebinnatuuka. Kati avudde ssente azigwamu n'azitwala. Kati bino bigenda okutuuka ng'olina okustruggolinga kati ate okulindamu cheeke endala ekole ki? Ejje. Kakati awo we tujjira kye tuyita okubudgetinga.
budgeting. Ti buli ssente bwe zijja oteekeddwa okulowooza kiki kye nnina okukola. Nina akantu ke nasoma olumu nga kagamba nti ssente enzibu nnyo zikema zisobola okukozesa buli kintu oluzirabako bwoti. Kyova olaba nti bw'ogenda ku ATM tesooka kuwa ssente nga tonajjamu kaadi yaayo kubanga ekimanyi bwe bazikuweera ne kaadi ojja gyerabira otambule kiwalazima wa ssente zizze gye ssente engeri gyekomamu. Buli lwolaba ku ssente bwoti obwongo obutandika okunoonya kikyembankola kati kubanga n'ebyokukola bingi ogenda okukakana ng'egudde ku kintu ekitali important. Now oteekeddwa okubeera ne formula ey'okwebajetinga ku ssente zo n'omanya nti kiki kye ŋŋenda okukola first of all omwaka gwonna, then omwezi, then olunaku. So olina okumanya daily expenses zo ne income. N'ogamba nti paycheck empaddeyo $100. Empaddeyo $100. Kiki kye nneetaaga kati wano? Nina osasula renti $7. Olunaku bwe luti nsasudde renti $7. Okay. Enkeera nsasudde let's say nkoze grocery. Okay. Nkoze grocery wa $2. Grocery n'okiwandiika grocery date bweti 10/31 nkoze grocery wa $2. Ku lunaku bwe luti date nga maybe 11/01 nfunyeeyo paycheck bansasuddeyo $5 ku mulimu gwange omulala. Nti eyo ki? Eyo paycheck. Nkugambye okusobola okwebajetinga obulungi you need to do this every day. But it requires a lot of discipline. Waliyo abantu abalina discipline nga nange kenyini baginsinga. Nze eyo discipline nali sigirina ndi mu kuyiga njige. N'ogamba okay nfunye $5 nejjukira wano ssente zikendedde kati nina okugula ki ti nguze kino. So olina okukola expenses zo income kyeyingidde buli lunaku. Expenses zo income kyeyingidde. Nyingizaayo $5 spendinze ku kino ne kino. Then n'omanya nti okay before this one olina okugenda kati ku mwezi. Okay. Mama Angela okyaliwo wano? Nagwo ni gyenjagala oprintinga simanyi oba okyaliwo gy'onyambeko. Mama Angela oli?
bw'aba taliiwo then njajja eno nerandowooza naye so kati this is your daily expenditure and income buli lunaku deeti bweti nguze kino nze kino de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  okay kakati bw'omala bw'ojja wano ayo sekendi emu mala okufuna ebintu byemprintinze kati wano otegedde nti maybe nguze maybe nsasudde internet leero mugwe 10 30 25 nsasudde $5 ku internet yaki home okay siringiza neninda maybe nga 11 mugwe 11 nga 7 2025 nenyingiza $1 zange 1,000 ku mulimu guli gwenkola paycheck kati sente ziyingidde now nga we mbagambye this is daily expenditure kati woonojja wano tugenda kuyambako okuzuula omwezi okozesezza mmeka kusinziira ku kino omwezi okozesezza mmeka ku category ki so tugenda kutunuulira tugambe for example nti let's say osasula renti dola mmeka 1,500 okay dola 1,500 osasula mu rent then netubala wano nti osasula maybe insurance ya rent by the way renters insurance eri very important oyinza okuba nga landlord wo tagyetaaga naye ggwe ng'omuntu ogyetaaga ebintu byo lwe bikwata omuliro landlord lyaba talina kyakukolera tosobola mugamba nti ebyakwatidde ewuwo ate nga tebeera ya bbeeyi yola oba nga 10 then n'ogamba okay omwezi nti tusasula electricity kusinziira ku kino sente meka zosasudde tusasula electricity ya dola maybe 2 n'amazzi maybe 3 okay tulinawo maintenance oyo sigulaagula sasudde intaneti dola mmeka $5 ogwo mwezi nsasudde grocery nkoze grocery wa dola mmeka wa dola tugambe 3 okay nenkola maybe nina embwa na Uganda tebabeera nnyo nambwa nsasudde insurance y'emmotoka okay tugambe ya 2 nensasula amafuta ne gaasi ne maintenance omwezi tugambe $5 wiiki ze $2 plus maintenance dola nga 2,500 mwezi 2,500 essimu nsasula nno essimu 2 $8 etyo tugenda out bwe tugenda out tulyayo maybe $2
Mhm. Tulina subscription ku Netflix biki bimalawo $5 otyo. Tulina maybe membership ya gym maybe 20. Tulina health insurance maybe ya ku mulimu bazijjako tonnazifuna. Olina personal care ti buli lunaku neteekamu buli mwezi neteekamu 3 eby'enviiri tyotyo. Engoye sigula nnyo $5 omwezi. Naye nina omwana owa babysitter muwaayo $1 ibaba wa mmeka omwezi oba 5 babiri tugambe ndaba bawalanga ndowooza tugambe 1,000 buli lunaku Gwini $4 nga 4. buli lunaku $4 wiiki bw'aba abeera naye ennaku nnya ze $2 so lwe 8. Nensasula abaana mbasasulira school fees ettaamu tugambe ttaamu abaana manyi basomera mu ssomero ly'amaanyi basasula $5 toto. $5 ze ssente mmeka mu luzungu ze $13,000. 13,000 ezo tuzigabanyaamu emyezi 3 ze $446 buli mwezi kyotyo. Empeereza e Uganda otyo nti mpeereza e Uganda $2 ez'okubalabirira. By the way ninayo project e Uganda otyo buli mwezi ngiteekako 1,000. Kaakati awo embaga simanya kwanjula simanya ani yawasizaani ngiteekako $2 byange omwezi. Kyaki nengiteekamu $2 kyotyo. Kaakati byebyo kati kansooke mbuuze olowooza just mu kutunula obutunuzi wano olowooza omuntu ono okusobola okuba nga asobola okufissaawo kasente njagala ku answers kati ayina kuba nga akola sente nga mmeka nga tonnagattale wabula just okutunulira obutunulizi wano olowooza yeetaaga kuba nga akola sente nga mmeka okusobola okufissaawo kasente? Wangi ninayo ansa yonna abali ku TikTok oba abaliwa. Omuntu ono olowooza yeetaaga kuba nga akola sente nga mmeka? Singa akola 3,000 olowooza zimala omwezi? Gye muli bannange Nga 5,000. nga 5,000 okusobola okuba nga asobola ofissaako kasente. Okay, katusooke tubalemu wano 15,000 ne 10 n'ebisatu n'ebibiri n'ebiri mu 5 n'ekinaana n'ebibiri n'ataano n'abiri n'ebisatu n'ataano n'olunaana n'ebina mu 6 n'ebibiri n'olukumi n'ebibiri n'ebibiri. Kakati bw'aba akola 15,000 wano wokka spendingawo 15,820 nga tetunnadda jjukira wakyaliyo emmotoka wano alinayo kalooni ya mitwalo tugambe 2 era agisasula $600 buli mwezi. Ninayo credit card ya mitwalo 2 agisasula $100. Alinayo ebbanja lya banka lya 7.
alisasula dola ze 100. First of all, bino bw'obanga tosobola bilayinga wansi bw'oti kizibu nnyo okurealizinga nti you're actually spending this much. Okuggyako ng'otudde n'otandika okubibala n'ogamba because mu expenses zonna ze tulisinze wano omuntu ono aspendinga dola 58 tugattako 6,1,1,8 wano. Okay? Mu expenditure naye jjukira tetunnayambuka eno mu asset ze. Tetunnayambuka mu asset ze. Naye wano already tuli mu dola meka bwe tugatta wano 8 tuli mu dola 6,620 already. Waliwo wano abadde agamba nti aba akola 7. Tuli mu 6,620 tetunnatandika ku asset tannasevingayo yadde $. Naye ku bino byonna byonna byakola oyinza okwesanga nga tewaliwo kivaako kubanga ennyumba aleme kwebaka agiveeko. Aleme esasula insurance yaayo talya tasasula masannyalaze agaveeko abeere mu nzikiza nedda. Intaneti gy'aba yeesonyiwa talya ebyokuba ebyo byasiibe. Insurance y'emmoloka agireke nedda. Oba amafuta aleme gagula takula simu agyesonyiwe oba alekeraawo okutambulamuuko enyumirwamuko. Kakati bino bagitane inflex Netflix byaba avaako oba jimu oba alekeraawo okukola enviiri aziveeko wiigi yo tebagigula naye bagigula oba alekeraawo okwambala. Abaana abajje wa babysitter oba alekeraawo okuweerera abali e Kampala. Alekeraawo oweereza abalya oba projekiti zazisazeemu. Kaakati ogenda okumaliriza nga mutuufu buli ekiri wano kiri important. Kati olw'okuba buli kiri wano kiri very important kyova ogamba kyova nsamaliza akugamba nno munnange weetaaga okusevinga n'omugamba nsevinga eki naawe nga mutuufu tolina kyakusevinga. But guess what? Zino ziri $6,620. Ekyamazima bwe tubala tolina kyakusevinga. Kakati gwe weesuze kimu ogamba kasitanze 1,000 lwange nduweereza bakole project. Naye singa olwala wano ogenda kwesanga nga mu saving wano mu gundi mu saving account emergency fund oyinamu 1,000 oba 0. Checking account erimu $200 zinaatera ovaamu kubanga olina okusasula ki olina okusasula amasannyalaze na biki na biki. Retirement account 401k toyina. Life insurance wagigaana. Stocks tobitegeera. Kaakati gwe munnaffe wano kiki ekigendako mu maaso? Sente zo zonna zigenze mu ki? Liabilities. Ne ki? Expenditures. Mu bufunze okolerera kulya.
kino kye bayita okukola emmere ya leero. Naye nno omuntu ono gwe njogerako tugambye akola ddoola ze 7. Omuntu nno ssebo akola ddoola 7 aba akola ssente nnyingi. Naye ku ddoola 7 tugambe kale ayinawo 1000 sevingi ye kuba kale 20,000 zimumala. Jjukira nti ekintu ekisinga obukulu kukola ki? Kuzimba financial foundation eno. Eno buli lw'otagitegeera gizimba okolera bwereere. Ensonga lwaki tumaliriza bwe tuti nga bwe tukubuuza aseti zo tewali. Naye wano w'olina okujjuza wano kubanga mu retirement wano w'ogenda okwetaaga wano w'ogenda okwetaaga we wakulu we wasinga obukulu. Naye ffe tujjuza nnyo eno liabilities ne tujjuza neki ne monthly expenses. Naye kati kino olw'okuba ne ku lupapula tokiteekako, okay? Olw'okuba ku lupapula bwe luti tokiinaako, y'ensonga lwaki tokimanyi nti this is what is happening. You don't have any idea. Tomanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwo wabula olaba kimu, sente tezijja bannaye, sente siziraba. Sente siziraba. Sente nzikola naye ekyamazima sikola ki? Siziraba. Lwaki toziraba? Wano w'olina oziraba. Wano assets zo twogera ku ki? Twogera ku market value y'ennyumba, twogera ku mutual fund oba stocks, saving account, checking account, retirement account, insurance, life insurance. Ezo ze asset. Naye ate ze zikola ki? Ze zirinda. Buli kaseera ogamba ezo zirinde, ebyo birinde. But this is you. This is you. Wano abantu bonna abafuna retirement ennungi wano we batunula. How much am I putting here every single month? Contributing a sente mmeka ku wano. Ekyo kye kikuleetera okuritaalinga obulungi. Otherwise ogenda kukola okole paka. So bw'ojja wano ne tumala obitunulamu wano bwe tuti, then tutandika okugamba kiki ekiri more important, because bino byonna weebiri. Okay? Naye singa olwala zino 2,000 eziri wano zikujjanjaba paka wa? Ennyumba yokka gy'osulamu ya 1,500. Kitegeeza nti mu mwezi gumu zino sente ziba ziweddewo nga tonnakola kintu kyonna. Omwezi ogwo gukumala okulwala, bw'olwala kaba kaweddemu. Kati abasinga ne tutambulira ku bya mukisa bya Mukama. Mukama tutaase tuleme kulwala. Mukama kituufu tumusabe tuleme kulwala. Naye ate bw'olwala kati kyogamba nti Mukama onaamunenya, naye Mukama ondwaza otya nga wano nakusabye nneme kulwala? Olina kweteekerateekera nga anaalwala n'osaba nga atalirwala. So kitegeeza buli lwe tutuula ffenna tugenda kukizuula nti okay, okola $6,600, okola 7 ospendinga $6,620. Kitegeeza nti buli mwezi osigaza $380. 380 ze tusigazza. Wanga okola 7 no spendinga
662 naye bino 308 biyinza kukola ki? Ne bw'ogamba nti byonna byonna bisevinzi amazima ga Katonda tinogamba nti $308 nti buli lunaku nze kanzisevingi okumala emyaka gyange 3 egiddako mu bulamu bwange. Omwaka ze 14,500, emyaka 3 gye 13,000. Simanyi oba ebintu ebyo byenjogerako bana ebitegeerekeka. Mu myaka 3 ng'osevinga $308 oba osevinze 13,600 mu 8. Naye bw'oba ng'obadde okola $7 buli mwezi, mu myaka 3 oba okoze $2,252,000, 2.52 million z'oba okoze ng'osevinzeeko just 13,000. Okoze $2,252,000 osevinzeeko 13,000. Endala zonna zibulidde awo munywanyi. Era nga singa tukubuuza nti ziriwa ogamba waayi nazimbako emizigo gyange awo. Kati gye emizigo gireetayo mmeka? So banyabo ne bassebo y'ensonga lwaki kiri very important okutuula ne financial professional n'akuyisiza mu kye tuyita personal financial strategy. Buli omu ku bano ba financial professional alina foomu eno asobola okuyambako giyitamu. Bwe tumala ogiyitamu tugikuwa naawe kennyini buli mwezi nga bwe nkugambye bw'omala okukola daily nodda ku ki? Ku monthly. Bw'omala monthly nodda ku ki? Annually. Mu January naspendinga sente mmeka ku hobbies? Naspendinga $, zaali mmeka? Naspendinga $, zaali 2. Okay, $2. Music biki suspendinga maybe. Grocery naspendinga sente mmeka? Naspendinga $, meka? 3. Okay, 3. Restaurant twalyayo nti tetwalyayo ko olumu 2 nti okay. Wagulayo ku personal supplies maybe. Engoye maybe not. Engoye wagula za mmeka mu January? Kale tugambe nti za $5. Laundry wamuteekamu sente mmeka? Ekyuma ekyo buli lw'okiteekamu kirya $3 oyoza emirundi emeka wiiki? Kati ezo sente olw'okuba ntono tetuzibala. Terekayo 3 sibaya $10, but it is $10. So $10 mu laundry ze $, meka? 4 omwezi. Ebyokwebyula n'okwemyula awo ndowooza teekawo 5. Tugira tugendera awo naye zisukkamu. Wandikubye nnyo bw'otyo. Subscriptions tianse $5 zange mu January. Ebirabo gundi yakola bw'ati birthday 10 kyagwa. Donation gundi bwe yafiirwa mabugo wano mu adha wa mabugo nawaayo 10. Healthy. Emergency speciality nti asaalwala. Okay. Rent muri mwezi 15,000. Loan gardening biki nti ennyumba nti si yange. Ate eby'omunju nagulayo kale $5 tugamba 5.
insurance y'emmotoka nti ya 2, health insurance ya ku mulimu, ennyumba $10, life insurance nagigaana. Nagigaana mpala gaagala nfe. emmere peeti siina peeti kyokera. Tekinology tebirina ebyo. Transport emafuta $300 musimanyi buzaade meka? 250 2 karipeya $5 naye simanyi oba mmotoka ki ey'okuripeyeringa $5. Kapayment 600 zaade 600 repair $5. Registration saagikola. Airfare nze sitambula. Utilities TV ndaba nnyo YouTube ne Netflix, ebyo byo mbisasulira dola zange meka? 5. Intaneti weziti, amasannyalaze ddeddeddedde. So ebintu bino byonna byonna n'otandika obikola ki, obimonitaringa omwezi, buli mwezi in the year. Omwaka gugenda okuggwako ng'otunuulira ng'ogamba nspendinze sente mmeka mu January, February lwaki na spendinga nnyingi okusinga March lwaki na spendinga nnyingi okusinga April wano June nakola bulungi, nina okulaba ki kye saakola mu June. N'otandika buli kaseera okwekola ki, okwekuba mu ttooki wekka na wekka. Ebyo byonna byonna bigenda kukuyamba kukola ki, kuzimba financial foundation eno. Waliwo abantu bagamba nze ekikulu bwe najja mujja kunsomesa insurance. Tujja nayo gikusomesa. Lwaki? Kakati wano owooza kapalagaya nabigaana. Naye bino byonna byonna obikola. Bino byonna zonna zonna expense zonna zonna ozikola. Zino ze tulabye wano zonna ozikola. Okozesa $620 buli mwezi. Kubanga ofuna akasanvu. Kati singa bukyanga akasanvu kano tekakyaliwo. Singa olunaku lumu lukya nga kasanvuko kano tekakyaliwo. Ku bino ki ekisiige tugeze ovuddewo? Renti banaagivaamu ennyumba? Banaalekerawo okufuna ku masannyalaze? Intaneti ndowooza banaagivaako. Gw'osala osanga anaakendera kuba gw'ovuddewo. Emmoloka ekola etya? Bagizzeeyo ki ekinaabaawo? Bagisike tuwone n'amafuta gaayo? Asigadde batambuze eki? Abaffe zino zo ziba ziwonye ebisatu ate personal care nenamukola. So kitegeeza expenses zino zonna zirina okusigalawo, eno income ne bwebanga evuddewo, because aleeta income eno yeggwe. Kitegeeza olina okufuna tetuyita income replacement. Income replacement yeki? Insurance. Naye omuntu agamba nze bya insurance nze kasita temuŋŋamba bya insurance, kikwe mwogera nnyo okufa. Kubanga okufa tetukumanyi kiki kinaabeerawo. Naye tewandyagadde omwana ono gwoleke wa babysitter n'omuwa $8 bw'ovaawo ki ekiddako? Babysitter amusigaza n'agamba bambi omwana w'omugenzi ki ekiddako? Ensonga lwaki
bw'onojja tujja kugamba nti kati zino ssente ze tusigaze 3.8 tusooke tuzidistributinge bulungi. Ekisooka tuteekeko mu saving, tuteekeko mu insurance, tuteekeko, then tulabe kiki wawe tusobola okukendeeza. Onootula naffe tujja kukubalira tugambe naye omanyi ti ebisatu bino maybe ebigenda maybe oba ku maybe emmotoka ogisasula insurance ya $200 naye katulaninge tulabe wayinza okubayo insurance eya ssente entono. Maybe tuyinza okufunayo insurance ey'ekikumi n'osavingawo 600. Maybe tuyinza okugamba ebibiri bino nti watyanga tuze ku 15. Why? Because bino bye biri important naye bye tusinga obutalowoozaako kubanga bisirika. Kati bye tunoonyeza ssente wano. Netugamba omanyi personal care watyanga tusazeeko no omwezi ogumu notakola nviiri. Netumanya nti kale okozesa $200 omwezi on average. Watyanga netugenda nga tusalaasalako ku ssente tusobole okwongeza wano because wano we wasinga okubeera very important monthly cash flow buli mwezi osigaza mmeka. Bw'osigaza ssente wano then kituyambako okuzimba financial foundation. But bw'obanga kola $7 omwezi gy'emitwalo ndowooza ng'etaano mu mmeka kasanvu mirundi 12 gy'emitwalo 814 omwaka. Kitegeeza omwaka weetaaga emitwalo 48 okola emitwalo 48. Kitegeeza bw'oba onootunuulira retirement tutunuulira emyaka 2 nga tokola. Emyaka 2 nga tokola ojja kuba weetaaga $1,68,000. Kati njala ombuulire bw'oba osigaza $3 gy'emitwalo 13 after 30 years, mitwalo 13 versus 1.68 onoozituukako ddi? Because this is 20 years. Okujjako ng'osayininze nti gwe togenda kulekeraawo okukola paka woolifa. Awo no problem. Emergency fund weetaaga 6 years of this, 6%, 50% of this. Mitwalo 814 50% gy'emitwalo 412. Nti singa olwala okumala emyezi 6 ng'olina emitwalo 412 kalaasi oli bulungi. Date weetaaga 0. Insurance proper protection weetaaga okutegeera dime method. Dime method nagyogerako nga njogera ku insurance. Weetaaga okulowooza singa ovaawo olwaleero eno emmotoka gye bakubanjako emitwalo 2 ekola etya, bagisike bakole batya? Kyekikuteesa wano ssente noga nti nandyagadde emmotoka eyo esigale nti bw'oba oyagala esigale nti kati gino 2 tugibale wano n'ebiri gino egiri mu credit card n'akasanvu gy'emitwalo 47. Kitegeeza gy'emitwalo 47 wano. Nti bw'oba olina insurance nga basobola okugyako enakasanvu gyana amabanja gonna gaba gaweddeyo at once bw'oba ovuddewo. Etunuulira income yo ya mitwalo emeka nti 814. 814 tugikubiseemu emirundi emeka? 814 tugikubiseemu emirundi 10. Y'emitwalo 84. Nti bw'oba olesa emitwalo 84 kitegeeza bino byonna basobola famire esobola obituukiriza mu myaka 10 egiddako nga toliiwo. Kati n'omwana ono gwe yali oleka ewa babysitter mu myaka 10 aba avumbyevumbyemu. N'abaana abasoma bano abaali basoma nabo probably baba bamaze okusoma. Ensonga lwaki tukugamba ofune insurance? Kakati gw'ofaayo kimu nti nze bwe naagikuwa bajja kunsasula. Kituufu bajja kunsasula naye eyamba ggwe okusinga nze. Ne tubala mortgage tugambe kale togiyina naye era weetaaga renti. Abantu bano banaasula tebeebake ng'ovuddewo tebeebake. Abaana okusoma kunaabatwalira ssente meka? Tugambe nti emitwalo 2.
then ne tubala nti ekitegeeza mu insurance weetaaga miliyoni ekitono. Toto wano bwe tubalamu ziri bwe ziti kyokke kitegeeza weetaaga nga miliyoni. Kitegeeza ki nti singa ofa ng'olina miliyoni $, buli kimu ku bino bituukirira okumala emyaka 10 egiddako. Ekyo kye tutunuulira wano. Naye ne tugamba nti kati ebisaawa eno miliyoni togisobola. Tandikira w'osobola. Bw'oba osobola 25,000 tandika n'egyo naye ng'omanyi nti goal yange ya miliyoni. Bw'oba osobola term life tandika n'eyo no problem. Okusinga okuvaawo abantu bone babonaabona. Ate ng'okola nnyo teweebaka okola $7. Zimba because kyotunuulira kwe kuzimba wano. Kisinga ate tofa n'owangaala olina ssente eziri wano mmeka. Yensonga lwaki olumu tujja kugamba nti naye omanyi nti akasanvu kano kalaba nga kanje nti ekitegeeza nako tekamala. Kubanga omuntu aspendinga $600 ng'akola kasanvu kyenkana aba akolerera ki makaya. Kyetuba tugamba kitegeeza olina okwongera ku ki ku income. Olina okwongera ku income. Nti oba okola $1,000 n'ospendinga $600 kale waakiri oba ne3 kati ezo 3,000 kitegeeza osobola zitetenkanya wano. Because bwe tubala wano nti okola $1,000 spendinzeyo $600 right? Spendinzeyo $600 kitegeeza osigazza 3,308. Kati 3,308 ne bwe tugamba nti ozisavinga mu savings omwaka gye $4,000. Emyaka gya 3 ye $1,200,000. Kati jjukira zino sente togenda ziteeka mu banka, ogenda ziteeka mu akawunti gye zikolera magoba. Kitegeeza nti kyangu nnyo okubeera ne $2,000,000 z'onoonya mu ki zino ze twayogeddeko wano. So ebintu bino byonna bikulu nnyo bannange. Ensonga lwaki tujja eyo gye muli ne tubanoonya ne twogera n'otakwata ssimu ne tukola ki because ebintu bye twogerako biri very important. Gy'okoma okubiwa amakulu gy'okoma obitegeera. Simanyi njagala abantu babuuze questions bw'oba olinayo ekibuuzo kyonna osobola okubuuza. Olunaku lw'enkya nina okuflyinga into California, so njagala kunnyuka leero nga bukyali. Bw'aba waliwo alina ekibuuzo osobola okukibuuza. Bw'aba tewali alina kibuuzo olunaku lw'enkya mbagambye ku Saturday tugenda kubeera e California. Mwami Nsamba osobola okwogera ku event eyo? Esebo mbalamusiza abasebo ne bannyabo. Olunaku olwa Saturday tugenda kubeera wano mu ofiisi eno yennyini Lake Balboa Financial Center ng'esangibwa Vanice. Address mbadde ngitaddeko wansi wano naye kangisome 1660 Shamani Way, suite number 276. Nga wano tugenda kubeerawo n'emisomo ebiri. Omusomo ogusooka gujja kubeerawo ku makya ssaawa 4. Then ogusembayo gye tuyise business workshop eyo sandyagadde muntu yenna kugisubwa. Bw'oba ng'owulira okooye embeera ya paycheck to paycheck, come and attend this business workshop. Kubanga we have 2 presenters betulabyeko n'amaaso nga Michael is one of them, nga yasobola okulaga nti emirimu gye tukola oba gye twali tukola tegisobola kutuwa ssente zitwetaaga. Era y'omu ku bantu abeenyumiriza mu mulimu guno gwe tukola, nga asobola n'okulaga nti embeera ye mu by'ensimbi yakyuka.
waba tabagambye essaawa eno agenda mu $30 aga ddoola omwaka. So omwami omulala agenda okuba nga Ese apurezentinga omwami omulala mufaaki agenda okuba n'ensi nga muganda wange. apurezentinga ssebo kanjogere ffe tukwenyumirizamu because twagala kubeera bw'oli. Ii, Buli taata. ssebo twagala okubeera. So abantu baba nga bali wano baali tebamanyi Michael ne mulaba nga ayogera abakubira amasimu emirimu gye tukola gino kitusasuza. So kati bw'oba owulira ng'embeera gy'olimu ogikooye come and attend this business workshop. Omwami omulala agenda okuba nga apurezentinga bamuyita Vincent Retiro. Oyo nno income ye egenda mu $50 egya ddoola. Si egya Uganda, $50 egya ddoola omwaka. So if we can get such people abali obulungiko, of course nabo bwe bali tebannaba kubeera nga bagamba nti bali bulungi. Naye at least abali obulungiko okutusinga twandibaye tujja ne tubawuliriza tulabe bo bakikola batya era naffe tulabe engeri gye tuyinza okukyusaamu obulamu bwaffe. So nyongera okubayita mujje wano ku Lake Balboa Financial Center ku Saturday ng'ennaku z'omwezi lumu. Osobola okugenda mu chat wano n'olaba address bw'oba nga togiwulidde. Ssaawa 10 business workshop, then ku makya ssaawa 4 awo tulinawo omusomo gwaffe ogwa bulijjo ogwa office. Bw'oba nga olina omuntu yenna e California osobola okufuna address eyo n'ogimuweereza ne ka flyer kennyini kooki asobola okuba nga akakuweereza oba abantu bonna abali ku mukutu mikutu gyaffe gya WhatsApp gye tuliko. Mwebale nnyo okumpuliriza, kooki weebale tusomesa leero. Webale nnyo mwami Nsamba. Naye lwakuba sikutegedde naye kale. Ddamu Eva osome simanyi oba kubuli. address. Wangi? Kayiseemu ssebo. Ddamu tusomere address. Address ye Address California. Ejjago okusoma. okay, eri 16600 Shamani Way, suite number eri 276. Ye office number yaffe kuba kuliko ekizimbe kinene kuliko offices nyingi. So ngenda kugiddamu eri 16600 Shamani Way, suite number 276 nga eri Vanice okuliraana Vanice Airport. Oluba okuva mu airport awo ennyini ekizimbe ekiddugavu ennyo on your left bw'oba nga ovudde ku airport ng'odda Kanoga. So ekizimbe ekiri ku left ekya black awo ennyini wooweta ojja kuba nga otusangawo wano mu office yaffe. Okay, waliwo mwami gwenda oba mukyala ali wano ku TikTok agambye problem everything happens in Venice. For us in Riverside we are unlucky. Oh my God. Riverside okutuuka Venice wenkana ki? It's a distance. Kati Riverside office yandibaddewo okumpi eya Buena Park. Of course mu Riverside muyinza okubeera mu office naye sigimanyi. Office gye mmanyi eri Buena Park kubanga eyo nayo ninayo office nange gye nsula eyo Orange County. So nsobola okuwa office ya Buena Park naye tegenda kubeerayo workshop eno business workshop wabula ekigenda okubeerayo ye office meeting etera okubeerayo era obeerawo ba trainers. So ayagala enamba ali e Riverside sobola okusindika ku 6131 Orange Thorpe Avenue. Kanjiteeke wano mu chat katono. Omuntu ali ku TikTok naye ndowooza Judy ajja mukuweereza. Okay. Kubanga ndaba agambye nti nno balinayo abantu bangi e Riverside naye Venice wala. Actually Riverside singa kiba kisoboka Judy afune enamba ye kubanga ninayo family gye ngenda okujja okusomesa Riverside ne Corona. So tusobola okulaba engeri gye families tuyinza okulaba engeri gye twogeramu ne family eyo bw'aba nga si bangi nnyo ne tubagatta ku family eyo. Kuba I will be coming to Corona soon and Riverside is close to Corona. Okay. Yeah. Okay. Ndowooza otegedde omuntu abadde abuuza Judy ajja ku inboxinga awo ndaba abadde ng'akuddamu. Mukyala Eva kwoli?
bwe tuva e California tugenda genda e Seattle. Eva jangu onaawo tubuulire ekigenda okubeera e Seattle. Nga 89. Wendisobonerwa kuba ndi ku mulimu naye nga tujja kubeera e Tacoma nnaku z'omwezi nga 9. Address eri 1027 60th Street, Tacoma, Washington 98404. Okay, so e Washington tujja kubeerayo n'omusomo gw'oluzungu nga 8. So abantu bonna aboogera oluzungu tujja bateeka eyo oba omanyi aboogera oluzungu, then aboogera oluganda ngaffe tujja kubeera nga 9. Tujja kubeera ewa mukyala Eve oyo nga tusomesa. Kale Geoffrey Lukeeta, nsanyusa okuwuliza mwami Geoffrey Lukeeta egambye nze Angas, nze ali ku TikTok nze Geoffrey Lukeeta. Okay, Geoffrey Lukeeta nkutegedde mukyala nango byakumanyi nnyo. Okay, njagala abantu ab'enjawulo batubuuzeeko wano bw'aba nga tewali alina kibuuzo. Waba omukyala bamuyita Helen Sempa, osobola okwanmutinga n'omubuuzaako Helen Sempa? Helen, gy'oli munnange? Helen Sempa gy'oli? Okay, nga bwewetegeka okwanmutinga Helen. Waliwo omuntu aliko Home Church. Home Church gy'oli? Home Church, Okay. Waliwo gwe bayita Catherine. Habulako kyonjagala. Kate bangambye oyinayo naawe omusomewo. Habulako kyonjagala wadde wano onsirise. Sina Bangambye oyina omusomewo. nayisa abantu nayisa abakyaki yange. Okay. Guliyo ddi? Sunday. Oh, okay. Okay, Home Church agambye mukyala May Kawala webale kubeerako. Mukyala Jovia, unmuting otubuuzeeko Jovia. Oyo aneeti simanyi. Michael, gamba nze. Ngamba gwe. I'm sorry, simu ebadde walako, so I was like, oba gamba nze. Fuli oti? Bulungi sebo mujeebaleko. Kale munnange. Akalango nkawulidde. Akalango okawulidde aka Saturday? Okay. Mpozi ku Riverside. Simanyi oba mu kyati batuteereddeyo contact. Njasaba batterekoko contact office mu chat. For additional, prospective customers. Betumanyi ababeera eyo wadde tebazze ku meeting. Okay. Bangambye leero otwegaseeko Annette. Oh yeah. Obugalo buno simanyi bwe bakukubira ku Zoom naye buubwo. Thank you. Kiki lwaki otwegaseeko briefly if I'm just curious? Personally, it's a very interesting topic. Ekusikiriza okubeera nti otegeerera ddala biki ebigenda mu maaso mu financial world. To the point that wootuukira okwenrollinga bw'oba tonnaba oba otegeerera ddala kyennyini ky'oyingiramu ate n'osobola okuyamba other people around us. Oluusi abatasobodde kujja ku musomo ate gwe bamanyi gwe babuulira.
So ku kigambo kyo kwe bava nabo ne bajja mu misomo. Wow. Yeah. Kale mwebale nnyo era tukwaniriza nnyo ku ttiimu okusobola okwongera okusaasaanya enjiri eno eri very important. Thank you. So address njitaddewo wansi awo office eri wano Buena Park mu Orange County. It's close to Riverside. Okay. Mwami Angus Ruketa tuza gwabadde ku TikTok gwobeera Riverside oba oli yabadde mulala? Angus ompulira? Okay. Yoyo. Wanje? Yoyo. Yo. Okay. Kale mwebale nnyo. Mwami Elifazi Sebo mbuzaako 30 seconds. Michigan eyo ndoza nja kujjayo mu December. Sebo tunasanyuka okulabako Nkulu Mike. Yes sir. Bulamu bulungi? Alhamdulillah. Amina. Sebo webala omusomo gw'olwaleero n'abatuuliza bonna Sebo mbalamusizza. Atonsabye 30 seconds. Address njiwulidde. Sebo mbakubiriza mwenna tuyunge ku nteekateeka eyo. Wow. Kale mwebale nnyo mwebale ddala buli omu okuwuliriza buli omu woova. Mbadde njagala ne mukyala Rose naye atubuuzeko yaba asembayo tuggalewo gende twetegeke ate olugendo lw'enkya okugenda paka babadde ku TikTok. Mwebale nnyo. Ndabako Alavaz wa Alavaz, then George Jolink Chireka, Phenomenal Tribe, kuliko user n'abalala. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala buli omu gy'osinzidde tumiitinge ate ku Saturday eno omusomo gujja kubeerawo wano jangu oba obeera mu Massachusetts oba obeera Saturday oba obeera California tumiitinge ku Saturday awo eva nice oba obeera Seattle tumiitinge next Saturday awo etakoma bw'oba obeera Arizona tumiitinge Saturday eri eneddako awo Phoenix ate bw'oba obeera Ohio tumiitinge Saturday eri Ohio. Mwebale nnyo Mukama abakuume mwera. Thank you.